Tubadde abantu series nyingi watuwadde story nyingi ezikwatagana ku mugenzi Prince Job Kafeero naye olunaku leero njagadde tunuleko ko mu bulamu bwe ye n'abakyala be kuba kirambibwa okuba mu mawulire ekifaananyi kirina kirala njagala tukijje ku ggwe omutuufu otunnyonnyola obulamu bwe bwali butya ensinkano ye n'abakyala be yalina era mu maaso wali nagamba tujja kuwaayo ko ku budde tuneko tumukompealingeko ne muyimbi munne mukwano gwe nnyo basudde naye tutandike leero ku bulamu bwe n'abakyala mu bakyala saagala kubeera nga nemoko nako ku mukyala gwayita Bisirikirwa kozi wangamba oyo bamuwalawo abaakiiwo Robina kati nze byatuka ekiseera nga kuba ate Bisirikirwa erinnya wabanna matovu aba yeddira muziro gwa mmange awo abammange ate olwokubanga nali mukwano gw'omwami we ate nembeeranga mulamu we kiti kimwasinga okuteeka anteeka mu kiti kyakubeera nti nze nali mbeera Kafeero twali tubadde naye ebbanga ddene nga akimanyi nti mumanyi era nze nali nina okufuba okumugamba nti Kafeero muntu mulamu Kafeero wali mu mbeera bweti si muntu mubisi ki era naye ne buli lwabayogerera mu bintu byasinga okwogerako byatayinza buusa maaso engeri gye namuzisinkanyaamu ne Kafeero era ye muwala ndowooza mu bantu oba benaafunyeeko benaabaddeko nabo mu bulamu bwange betwabadde nabo netambula nabo nga mikwano gyaffe yatasobola kwerabira omuntu asobola okujjukira nti munnange bino byonna embeera gye natuukamu essanyu lye nabeeramu gwe wali nteekamu omuntu asobola okugamba ekintu ekyo abeera muntu mulungi nnyo abeera mujjukizi ate abeera nga asaana okukolaganika naye ojja kiyinza okuba nga kyabulyaza kirimu engeri yonna enembi singa tuzanya kali akantu kanyumira nnyo nze akaaki kali ak'entambula gye wamutwalira ng'omutwala ew'omukulu ak'emmotoka tekiba kibi kuba naye akimanyi era akyogera kimusesa nno okukamala n'agamba ti emmotoka mwagijjawa akamotoka nga kaali kabi bulala akamotoka nga kali emmotoka yali nnungi era bw'okatulamu olaba wansi wamuwulira ng'ayogera ng'agamba nti ola Robina munnange gwejjukira omulembe ogwo bwe kiba nga twali tusobola nga mukwano gw'omwami wa emmotoka gye bayinza okunooneramu ne bakutwala gye bakutwala nga ne ku mulembe guno wezifuukidde ezaalayisi era waliwo baera gosanga tagirina twali b'amaanyi nnyo era kiri Kafeero ye yakiteeka mu luyimba twali b'amaanyi twakyakaza ebiwala nga tudigidde okukamala kati mu kukyakaza ebiwala okojja leero njagala omuvugire gwe mu bulamu bwa Kafeero otandika obubeeramu ng'akyali muto era wakujja kula omulaba atandika ddi okutandika okugamba nti kaakati nfunyeyo omukyala bwembeera naye era baaba wange nkubira sooka oyimirizeemu oyinza okwegumbira ku bulamu bwe yatandika atya okubeera ng'atandika ebintu by'okuganza n'okubeera n'omwagalwa we n'ogamba nti kati nfunye omwagalwa asooka tumumanyi nga omukazi yalina abakazi abayitirivu ennyo mumumanyi bwe mutyo era yabeerako nabo omanyi ekizibu ekiri mu Uganda oba ku bantu nga boogera ku muntu abatamumanyi be basinga okumwogerako ennyo be basinga omunnyonnyola kati kyobulaba nti emirundi egisinga obungi balina kye tumanyi tusirika ne mujja luvannyuma nnyo noleka naye bw'olaba bakiyisaawo nojja nokiralifaayo ng'olaba bavivenga nnyo ekigambo tokozesezza kinene nnyo ng'olaba boogera ebitagatta olaba waliwo omuwala twali tomuyita first daughter naye Kafeero nga ye yamuyitanga first daughter naye nze nga muyita mwannyinaze era senga w'abaana bange ndagire ye asirika nomwogera birone mugabe n'asirika n'agamba naye nakubuuzabuuza naye baba wamma kino gw'olaba kisaanye lwaki tetukinnyonnyola abantu kibwakola era bwe tukola kati ffe twali tetwagala nnyo ate n'okuyingira nnyo mu ze tuyita obulamu obw'omunda ennyo kati ng'omuntu ng'oyo kati Kafeero kale yali mwana muto
nga saagala ate kuyingira mu bulamu bwe saabitunuulira nnyo bwe sinza kugamba nti olunaku gundi lweyafuna omuntu asooka oba naye nga naye ng'omuntu kubanga loving is human. Very true. Kati sirina kye nnyinza kugamba okuggyako okuba nti yabeera n'abantu ate nga toyinza mugamba nti lwaki oli n'ono ate n'ofuna n'ono nga toyinza kimugamba kuba yali muntu nga yeetongodde kasita twatandika okuba nti aggulawo ewuwe n'aggulawo ekisumuzo kye n'akissa mu nsawo n'agenda kukola oba tokyasobola mubuuza nti lwaki oli n'oyo kuba nali simulinako kontrol mu birala byonna koja butuyinza obutabategeera ngitandika ddyo batandikira kwali tuyinza obutakitegeera ningamba bali official bogamba nti gundi yalese omukyala kugenda okuyingira 1999 yali amaze okufuna omuntu we gwabeera naye yaliwo oyo yasooka owange asaagala kwogera bwage manye ebintu mulimu obulamu bw'omuntu bwe tutateekwa kuyingira botateeka kusajjula naye nze nkugambye nti yali afunye omuntu we kojja mu bakyala be bonna nze ng'omuntu omukyala gwe mmanyidde oba gwe mpulidde nnyo mu mawulire biki gwe bayita bisirikibwa ye mukyala gwe yasooka okuwasa officially ayinayo abalala bye yasooka okuwasa yalinayo abalala babiri kati mu bakyala gwe bwomanye ennyo baba wali close nabo gwe mukyala gwe bayita bisirikirwa nsaba otwaleko mu lugendo lwe ensinkana yaabwe ne bisirikirwa batandika batya era then tujja kujja tunnyonnyole oba onnyonnyole ensi bisirikirwa yali ategeeza ki mu bulamu bwa Kafeero kuba ndowooza si bwe yakubamu n'oluyimba oba yali aliyimbira mulala era yeye tutandikire bulayini ati Kafeero yalina mukyala we yalina abakazi be byalina naye omanyi musobola okubeera obulamu bw'ensi bulinga bw'olaba emirimu kati nja kuwa ekyokulabirako nga ekyamongo omukyala amongo abadde mu bulamu bw'ensi n'agenda n'abasitwagolinga n'akubeerako tiggaalo n'akolako mubagana n'akola ki najjanga niya n'agenda ku FDC n'afuuka omuntu ow'amaanyi n'asala eddiiro n'adda eno n'afuuka ow'amaanyi mu ggwanga ennyo kati olwaleero muyisiŋŋanya nga mutambula bumu nga si y'oli gwe babadde bayimiriza ekkubo yaayitewo mwe mugende kati bwe bulamu bwe bubeera otuuka ate n'obeera n'ogamba nti ng'ate okuva eri kyannyamba okutuuka wano oba kyandaga ekyokukola kati Kafeero yali alina abantu be yali ayagala naye ndowooza mu bbanga lyonna lye yabeera nabo tiwaliwo kye bayita oba tukiyita eki tebafuniramu mirembe tewangalanga nnyo nabo n'okuwangaala yawangaala era Kafeero yatuuka emyaka nyinza okugamba nti waliwo n'omukazi gwe yamala naye emyaka egyawerera ddala nga kumpi 2 naye nga talina mirembe ne batamuwa mirembe kutuusa we yafunira Namatovu n'afuuka omuntu omulungi eri Kafeero olw'ensonga nti Namatovu yajja nga atya Kafeero ng'amutya olw'omuntu amumuwadde ng'amutya olw'okuba yamusanga presentable ng'amutya yali tamala googerayogera nga Kafeero nga mubeera naye ng'atayogera nga babeerawo nga baagala n'ayagala nnyo mubeere naye nga mutudde ayagala abeere ne mukyala waawo nga batudde naye nga ne bwe baba tebanyumye naye nga wooliawo nga muli awo muti nga yiye enkola ye kati gundi waliwo kye tuyita bw'obeera n'omuntu tebayita peace of mind omuntu oyo akuwa eddembe wallahi n'obeera n'omuntu nange nze omanyi sirina mikwano kati naye nalina Kafeero era bwe kasita yafa sirina mukwano gwange okuva Kafeero bweva mu bulamu bw'ensi eno tolina mukwano gwa kuba ye yali amumanyi nga nange namumanyi nga tusobola okwesanga olumala okubuuzaganya oba tugenda tulina we tulaga oba ngambye tugendeko wano oba nze mugambe nti mbadde nina bwendaga netwenjeera netutuuka we tutuuse netukola bye tukola buli omu ne mubeeraawo nga oyinza okulowooza nti buli omu yazze ku lulwe naye nga ate twagala n'okufa bwe kati yeri enkola ya Kafeero yabeeranga ne mukyala era nga ayagala omubeeraawo ku kido nga mubeerawo nga ye talina buzibu ate si muntu wakuleka naye bwawuliranga waliwo abaleekaana abalegese ennyo agamba naye oba
ono nga balegesa nnyo mazike mlimbo tugende tufune we tutula era myaka neje twamala ku Nairo Theatre waliwo ensiisire yaliwo waliwo akasiisira nino gisinga obonyinga gye tuba tutudde okwewala kerere ate omanyi yalina ekintu kimu nga tayagala kuwulira muntu ayogera bya kisiru nakyo nga kimuwaliriza okuva awali abantu ng'ate kimuyamba na nnyo okugatta emboozi ze mu bintu by'abaana akola kwali muzika wangamba nti si omuntu yakeera ku maca n'awandiikanga mu katabo nga ye talina budde ng'abikola ate ali ku show wagenda ku show ate kye namwewuunyanga ku ne gundi era akimanyi namatuva akimanyi nomubeera ku kyati waafulira obudde obuwandiika obuntu awandika akantu kakumuntaana akatereka awandika akantu kena n'akatereka era ennyimba ze yali leka ayagala okuwandiika oba ze yali awandiise tewali wayinza ziyimba ne bwogwa we yawandiikanga tosobola kuba ye yawandiikanga nga aidha awandiika chorus oba akatundu akasooka mu luyimba n'akasemba ewalala ewanaatikawo dash n'ebirala n'asazaawo obuntu bwe ye nga asaze obuntu bwe kati ng'oluyimba afuna intro ne outro ne chorus era kyobalaba ennyimba ze bw'aba ayimba ziflowinga bulungi nga ayiiya entandikwa n'enkomerero ennyanjula n'ayiiya amakkati kyetuyita ebigambo ebyanukulwa chorus bw'amala n'ayiiya outro engeri gy'okomekkerezaamu oluyimba gye luggwamu ebyo abanaamiramu mujje wano wammanju weweweemu ensi eno yakuleka ng'ebyo ebigambo ebisembayo yakozesanga mu nnyimba ze ezisinga obungi kati bwe yagira n'afuna ng'afunye ebimusoomooza byali bingi bayalinako kuva okalambira that was which year 1994 94 olwafunira sijwe mwaka gwa gundi gye twadde twogerako eri award eya Golden Boy awo akoledde kati oli ali ku peak nga agenda kuba yagenda okumufuna nabbi twali tugenda kufulumya teepu bagiyita tulerabireerya tulerabireerya ayinza okuba akigeraageranya ne ku bantu be yasinkananga abo boogambye oluusi abatamuwanga ddembe tawo yali twali tugira ku bwana ebiseera by'abaana baali batandise okukola ki abaana baali batunda nnyo obuveera abaana abato nga buli omu babajja gye babajje ne babaleeta ne batunda ebyo bino gye bayita child labor mu kibuga awo naye nga yali kyeragira nga abaana boonooneka bafubutuka badduka ewaabwe bajje bakole ssente olwokuba okutunda obuveera kyali kyangu buli ng'ate Kampala yali aliko streets nga bonna batundira ku nguudo batunda ebyokulya byeki kati nga abatunda obuveera bwo latest obwabanga obw'ebikuubo ebya bbulu nekyo nga bangi abaana kati era twali tugenda na mu Greenland nze kwe nalabira nti bino ebigambo byayiiya inspiration yagijje wano yabijje wano story yagijje wano twali tugenda mu Greenland kamatina bwana liwotunula bwana tuwulira kali omwana wulira bakayise kaveera ate nagera okuwulira nga mbiwulira mu luyimba ate nga yabinyumizaako twabinyumyako neŋamba oluyimba luno yaluyiyale twali tugenda mu kifo bwekisi ate era ate kyoma kyali kirungi kuba yampa ceeke emirundi ng'esatu agenda mu Greenland nga sigiri kyalina zanjawulo tuusale namugamba nti omanyi ziganyi jangu tugende ffenni bwe tuba tugenda yalabira ebyo we yatandikira ndowooza okuyiiya oluyimba nga bw'omanyi artist ogundi omuntu yenna writer buli lwaki aba alabye olukigira atandika okugamba nti kino kiyinza okukola oluyimba lwali lulungi wadde abasinga tebaalutegeera naye kati ate bw'onaaluteekako leero olwo gyogamba nti omwana w'omusajja yali ayi baluya babanga mubanenya naye nabo bakyasobeddwa bazadde bali ku miteeru bye bakola byabeegaanyi abaana bafuukidde ddala ekitakyagasa mu nsi sitaani jazza ensi eno oba tunaakola tutya oluyimba olwo ojjadulaba njadunoonyaako baluyita tulerabireerya era naawe alaba ndowooza sonoonya kulimba olwo mu Google wali kimanyi nnyimbe zonna gye ziri tulerabireerya olabe mwe yagambira ng'awulira obwana bamukola abaana bakola ki era mwe muli abagambira nti edda omwana ng'osula ng'omugamba nti
leeta emmese yo leeta erinnya ly'emmese ejja kuwasa ye n'agamba nti Kanagawa kaamugamba nti kaakati ddadi nze ompita mu ssiru nti emmese ejja kumpa sente ng'ate luli wazissa obutwa Kanagawa kaamugamba kati era bwe mbadde nga nkula nga ntunuulira Nagawa alinga nti kano akaana kaamugamba ekigambo munna kati ne tubeera obudooza gye bwagenda eyo mu maaso mu 98 97 emirembe girabika nga gyamuggwako egi kuba buli wikendi ng'agamba Kyaggwe oza tugende eKyaggwe naye nagenda okulaba nga takyayagala kugendayo eKyaggwe mmanya ekikola kye ate nakyo oluvannyuma nakitegeera eKyaggwe yali agenda mu bazadde yagenda awakaayo ewuwe newamunyiwa n'atandikanga okubeera eno olwo twali tufunye bituli ne bisirikirwa twawera bisirikirwa mufuna twamufuna nga tuli jindi bweyogerere bweyogerere mu maaso ga kivu e Bulaaya nga wali akazigo kapangisa yali apangisa ennyumba ye nyumba nga ebiseera gye ziyita apartment sijja yitanga apartment naye ng'ennyumba zaali nnungi nnyo nga ziri mu kikomera tulinga ne wali tuliwo n'omukyala bamuyitanga maama Nantongo yali mukyala wa mwannyina eyafa wa muganda wa Kafeere yafa wali muganda wa Kafeere yafa yazaala omwana gwe bayitanga Nantongo kati oyo maama Nantongo nga naye abeera naye awo kati so bisikira mutwale netugenda awo netubeerekawo netuvaayo ate naddayo ate Magaanyi Magaanyi naye yalinayo amaka yasooka kubeera anti Kafeero bwe tugenda nga yakajja yasooka n'abeera e Magaanyi nga bwe ntandikwa nga bwe twatambula n'abeera nga bali ne musomesa Kaweesa awo n'asula kuba yemufunira ennyumba eyasooka yali emuliraanye ate musomesa Kaweesa yali ayimba naye group yemu n'abayimbi bonna abaali mu makula gita singers baali basinga bavaawa bali bava Maganje saizi Maganje kati nekibanga bwamwanguyira ennyumba ne tugifuna endala twagifuna wano mu maaso yadda bagitanga Misawuli Misawuli awo maaso ga Maganje Grain Millers ndabawo opposite awo ekyengulu oyambukako bwoti nodda ku mukono ogwa ddyo we twalinga awo kati awo netubeerawo okwo netuvaawo ate n'avaawo anti buli lwe yali level yali nnyanga n'anoonyawo walungi era nga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okyuka mukonawe ng'omuntu n'afuna ennyumba ebbunga bunga that is Gaba Road yes eyo nga gyali eyo bulamu ne butambula kati n'awulira ng'ali n'emirembe mu bulamu bwe oluvannyuma lw'osisinkana mwana muwala yalinga ate yali ayogera mpola mpola Robin era nga bw'olaba olwali Robin amufuna atya amufuna atya mugundi nenanka wagifunako naawe n'ogiwulira amale ne Robin akugambe nti nemuleetera emmotoka enkadde mwenna mu kibira omulabi ayinza oba teyagimanya baagimanya kubanga ne Robin bw'aba ayogera kyekimu ku bisinga omusesa mu bulamu bwe nafunangako kyamusesa mwali ku show yamumanya atya nti oyo omuwala twali tuli wano ku Nankani ku Nairo we twabeeranga yes we mwabeeranga akaseera kamwe bwe tujja ku makya we tubeera ne planninga bye tunaakola ate bwe walinga n'omwami yali akuba ebipande bye ali awo ku Nairo bamuyitanga Muzammili kakati nga tuli awo twali tuyita mu olwo oluyimba nga tugenda kulikodinga tuleerabirerya nendowooza twali kuba na luyimba kyolulala twali omulala gundi oyo gundi oluyimba baluyita wuliriza munna akugamba ndowooza wuliriza munna akugamba version eyokusatu kuba ziri ebbiri ezasooka tezaafuluma kati tukuba owuliriza munna akugamba nga tugamba nga tuyimbiramu ebigambo Senga Rosette Nakubulwa
baye yali gutwali twagala okukanya naye kumbere yaliwo. Okay. Amawuliriza munna akugamba nga netufu guyo naye nga wali awo ana yazze kuleeta ayagala mbu kujja ku recording. Umanya she's a composer, a songwriter and singer. And singer. Ate nga ayimba bulungi nnyo. Nnyo. Kawala akatoka zzo ku recording oba yali mukulu. Yali muwala muto.